Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza nkutegeeza nti oli ku mayengo ga Uganda Updates TV kw'osinzirira baganda bange. Yes, tuli mu ggandalo lya weekend era buli muntu mwagaliza weekend okumugendera obukwakku ebeera ensufu gyali gwe mukwano gwange ali eyo. Ate naawe atanakuba nga osubscribinga kusabye osubscribinge weekend esobole okugendera obulungi gwe mikwano gyange mwenna abali eyo. Abali emitala w'amayanja mbalamusizzaako, abali diaspora, abali UK, USA, Dubai, Qatar, Canada, abali Saudi Arabia, nabali wano ku muliraano Kenya, nammwe mbalamusizzaako nnyo. Mwebale egyo gye mututuusaako engalo mikwano gyange abali eyo. Manyi tutuuse embiseera ebyokubanga mulindwa, tuli mbiseera mulindwa nga tusemberera ku general elections za 2026 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati buli kimu nyino kibasiigira kubanga omukulembeze gwe tuvuganyaako, opponent waffe gwe tuvuganya naye tetumanyi nti nno oba anaatuusa egyo emyaka. Tetumanyi, era y'ensonga waki nze naawe nze tuteese nzize tudisikasingemu nkulage ki ekiyinza okubeerawo singa omukulembeze afiira mu ntebe. Kyentegeeza singa omukulembeze afa nga tannava mu buyinza, kyekino ekiyinza obbaawo. Kaakati omukulembeze waafa oba tetumanyi takyawezaayo myaka gye, ayinza obutatuuka mu kalulu. Ensonga lwaki olaba baadde bakyetekawo ebijeeteke bw'ate kati twagala paliamenti ebeere nga yeeronda pulezidenti, pulezidenti abeere nga alondebwa mu paliamenti. Olabye ababaka ebibiina ebirala ate ebyopposition nga bye biwagira ensonga eyo okubanga byalidde. Gulowooza lwaki ensonga eyo bagireeta? Lwaki olowooza mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala kusikisa General Muhoozi Kainerugaba? Lwaki enteekateeka ziri awo? Lwaki General Muhoozi Kainerugaba olowooza avaayo n'agamba mu bwatu nti teri civilian agenda kukkirizibwa kufuga Uganda? Ebyo byonna byonna tebijjaawo by nowhere, tibijja mu ngeri eri awo. Bino biri ku pulaani, mulina ozuukuka, mulina okimanya, mulina okwebereramu. You have to stay vigilant kubanga occurrence nnyingi zijja, obubonero bungi obujja ne bubalaga kyekiyinza okubeerawo, naye ne mutayanukuza ddoboozi lya mwanguka. Mulina okukolera wamu obukuyege, ffe tuvaayo ne tubatangaaza ne tubabiraga. Tusinziira ku mikutu gino gyennyini nnyini ne tubatangaaza kye mulina okukola. Muyige okubanga musomera ebbaluwa mu bbaasa. Kaakati nzize nkunnyonnyola ekiyinza okubaawo singa mwami Museveni, Yoweri Kaguta Museveni twabulwa afa nga tannava mu ntebe. Bye bino ebiyinza okubaawo singa afa ng'akyali mu buyinza. Kati okusinziira, singa omukulembeze w'eggwanga Uganda afa nga tannata buyinza, okusinziira ku constitution waffe eya wano mu Uganda, ku buwaayiro bwe twasigaza obutannakwatibwamu, omukulembeze kigambibwa nti waafa ng'akyali mu buyinza ng'akyali ku ntebe, vice president we yaba agenda okuba ng'amusikira ku bbanga erinaabeera nga limuweereddwa. Vice president kitegeeza yaba agenda okutwala mu maaso n'eggwanga. Naye okusinziira ku constitution ya Uganda eya 1995 Act eraga nti ennaku 60 vice president ono z'alina okufugira eggwanga Uganda. Olwo kitegeeza paliamenti ya Uganda mu nnaku ezo zibaweereddemu vice president okubanga addukanya eggwanga nga litwala mu maaso, erina okuvaayo mu bwangu n'etandika okuteekateeka okulonda kwakalulu okuddako okusobola okulaba nga basikisa omukulembeze omupya kwoyo aba avuddewo. Okuva vice president bamutaddeko we batandikira okubala ziba ennaku 60. Kitegeeza mu nnaku ezo 60 president omupya omulonde alondeddwa abantu alina okuba nga yateereddwa dda ku ntebe. Okusinziira ku constitution eya 1995 singa omukulembeze jukira nage singa omukulembeze gwanga afa ng'akyali mu buyinza, newankubadde constitution ya wano ebadde egenda ekwatibwamu
kati ngebe babadde baleeta nti omukulembeze alina londebwa na parliament, ba opponent aba opposition leaders kibaagaana nti kiyinza okuwikeninga demokrasiya mu ggwanga, era nga batya bagamba kijja kubaako engeri kinafuyamu eggwanga n'obuyinza ku opposition. Kitegeeza nti eggwanga ligenda sigala terina opposition. Omukwano gwange ali eyampuliriza. So leero kyekifaananyi kyenyiza okusigira omanye biba bitya kyekinaabawo singa omukulembeze w'eggwanga mu biseera bino akkirira ezzira kumwa ng'akyeremeza mu buyinza. Jangu mu comment section okomentinge otangaaze bannayuganda mba nnyina kyendesseeyo obabuulire ekyekiyinza obbaawo gw'olowooza kyekiyinza okubaawo singa omukulembeze w'eggwanga afiira mu kaseera kano ng'akyali mu ntebe. Jangu subscribinge, jangu likinge, jangu commentinge. Mbaagala nnyo, temuva ku Uganda Affa TV. Mbaagaliza weekend ennungi.